naye ensonga ya Hilda Maniyo nagirabye ekisooka bamuwadde kaadi emuyita ku mukolo e Masaka ewaani walolo modo we ng'abalala bwe babawadde kati kaadi eyo abakulu mu National Unity Platform balabanga juka yo National Unity Platform ngeyita mwogezi waabwe Honorable Joel Ssenyonyi yagamba bonga National Unity Platform tebagenda kubeera ku mukolo ogwo secretariat tebagenda kubeera ku mukolo ogwo kubanga si bayite naye batunulamu balaba bo sources zaabwe zibaga nti buli mubaka yaweereddwa kaadi era agenda kubeerayo ekimanyi oba agenda kubeerayo wa ekitovu ekitegeera naye Dr. Hilda Maniyo yandikoze kiri ekintu kimu okulya n'okunywa waba kulangira wanywedde waba walidde si yasoose okumulangira kyalina okola alina kusirika busirisi